Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tukomyewo nateera n'omusomo gwaffe guno ogw'ekitiibwa tukyali mu lesson 1 ate nga tuli mu kuyiga empeerezi eya fatha. Nagamba kino ekitabo kiyitibwa buuku Iqra, genda ku Google okidownloadinge. Kitabo kirungi nnyo okuyigiriza gwe n'okuyigiriza omwana wo okubanga asoma yasaruna. Insha Allahu taala kidownloadinge oba siki gyangu WhatsApp yange nkikuwere bwereere ku 0784 165480 ne 0703574535. Tukyaliku jukira twakumye ku nyukuta ya jim ng'eriko fatha. Akuteedeko ennyukuta eya hau, tugiyita hau ng'eriko ki fatha, ebeera ha. Ntegereka katagenda kukuwa zeyakuwadde naye nga akutabikiramu ennyukuta eyaki eya ha. Okitegedde? Jaha jaha jaha, bw'ozigata bbiri ofunamu jaha jaaha. Eno yanjawulo kweno, eno eri a, eno eri ha. Jaaha 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 ng'ozigase. Jahatha jahatha jahatha. Okiraba? Then eno era yemu ekuwa hajata hajata hajata. Bahatha 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 bahatha. Okalabye? Lwaki mbawa katono? Sagamba wa video ate mpanvu dakiika kumpi 5. Njagala kube kati ni 5 zijja kujja maaso eyo insha Allahu taala nga bitabuse. Naye this time insha Allah twagala tuve emu kwemu nga akola ki nga alya akatogo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.